You deserve more than that. The pulpit of gold turned black. You twisted. Lwaki bulwe tuba twerabidde ensonga za bugingo afuba okuzoogerako kikomewo mu mitima gyaffe nti takyalina baana alina amaka ge yasuulawo tebakyakwataganirako ddala kati ku levo y'obusiru obukyasinze mu nsi muno olwaleero alina kyayingizaawo ekipya n'abaana abeegaana nti tabeekakasa si babe n'omukazi amulangidde obwenzi n'amuwa n'abalala abamwebakako n'ayintroducinga n'ekipya nti n'abaana bagenda kukyusa amannya oba bali mu prosesi ebakyusa amannya alengerera ewala okeebuuliriddeko akantu ako amagezi amatono olina mangi bugingo ebyo temujja kubitubuzaabuza leka nkubuulire bwe wali oyingiza ekkanisa yo mu bayaaye mu bafere mu batemu ng'okimanye essaawa yonna bajja kukumiza omusu n'abaana bo babatte ku lwekyo ky'otaddewo kakati oyagala obba distancinga oteekewo olutalo oluli artificial otulage nti gwe n'abaana bo temukwatagana gwe n'omukazi temukwatagana muzeeyi tokaayana bw'obanga wakola ensobi ng'ofunyewaako obugagga n'okegenda n'okagabula sitaani kati otidde nti gwe bajja kutta n'abaana babatte batwale eby'obugagga kati weevumya abaana tetukwatagana n'omukazi tetukwatagana nedda eyo gye wayingira bugingo tebasonyiwa ate n'enkweza mmwe gw'omu ku bo bwe wamala okugenda muzitegekera abaana b'abalala kati gwe ababo obeegaana si bange babo tolina musumba gw'ojja kugamba mbu yeebaka ku mukazi nziruke mu maka n'amaka nga lekeyo omukazi nga mulekere nze mba nfuluma ngende mpasa omugumba tuleme kuzaala nze n'omufere wange tutuule tulye ssente abaana mbalekeyo era kati atuuse ku level y'okwegaana abaana asobole okuba protecting in the future ku bibi bye mumanyi bye mu planning okukola Uganda abaana b'abannammwe ndowooza kati ogamba bwe kiri abika obubi abaana bange abantu bajja kukimanya tebaabiriimu kituufu tebaabiriimu sikugamba nti baabiriimu ensobi zo bugingo ojja kuzeddiramu enkwezo zikusasudde okyali ku nsi Mukama Katonda bw'atyo bw'ayoleka abalabe tabatta mangu akuleka n'owunnuuna n'otambula ku nsi n'ofuuka ekyokulabirako n'ogwanga olaba kakati toleekaana muzeeyi guma bakutwale wayingirayo olaba beera mugumu teri alina kyayagaza abaana bo tebalina musango gwe bakoze ku bya bubbi na bya butemu bye mukoze ensi toba na kweraliikirira kwonna pawa bwe bava mu ngalo n'ekyuka tewali agenda kuyiganya baana bo never mu ndowooza yaabo b'obadde ovuma bwe bakwata pawa ng'ekyuse beera mugumu muzeeyi ansa zojja kuzeddiramu nga bugingo singa baana bo toweegaana baana wamala okuyingira wa mafiya n'oyingirayo wagendayo totegedde kakati oli awo otulimbalimba nze abaana sikyakwatagana nabo kuggwe n'abaana ba ani alina okutabaganya munne n'owulira akasajja akasiru nze sirabanga ku musiru nga bugingo kati ku busiru bw'oliko bugingo ate gwe okulembedde okwegaana abaana bo omusajja akyasinze obusiru mu nsi ye musajja addira omukazi gwe yeebakanga naye n'amuvumirira mu lujjudde mu bifo ebitaano ebisooka mu basajja abali mu myaka gya bugingo abakyasinze obusiru tasukka 2 bisooka omusajja akyasinze obusiru ye musajja akwata omuzindaalo n'avuma mu lujjudde n'okulangira omukazi gwe yazaalamu ne bw'oba gw'olina matabuta muzungu mu kyotala tokikolanga musajja gwe kufaanana busiru bwa bugingo mu busiru bwa guleedi y'abasajja abali mu myaka bugingo mu bifo ebibiri ebisooka kubali ku top mu batoopu boosi mu busiru gwosinga ekisooka gwe musajja ayanika ebizibu bya mukazi wo ffenna abantu abalina abakazi n'abalina abaana abawala tukimanyi bulungi balina emyezi gyabwe gwe wajja n'oyogera mu lujjudde nti owuwo amala mwaka si mwezi era n'owanika amannya omutali n'ogamba mbu yakumalako emirembe n'owulira ekisajja ne wabula akasala oluyi kati kankubuuze gwe n'omutwe gwo
oba ne banno bwe muyina entegeera efaanagana baana b'obugingo be balina okuyita bakukkaanyise oba gwe olina okukkaanyisa abaana n'olaba embwa bwe basajja olimbwa alesirabaga abantu bemuyita abagezi mu Uganda basiru babbaluwa omusajja yenna aleka omukazi n'ayawukana n'omukazi omukazi n'agenda n'abeera bubi buba bwali busiru bwo lwaki tewayamba mukazi ono n'abaako kaafuna ebbanga lyali mu bufumbo ng'oggyeko omukwano mu bufumbo obwa generation yaffe ndi mu kunnyonnyola bugingo obufumbo obwa generation yaffe buli transactional oba tokimanyi omukazi aleeta obulungi bwe abazadde bamwola omanyi naawe generation yeno okuza omukazi n'omusanga ng'osobola n'omwegomba okutuuka okumuwasa naye n'abamwenkanya n'akukkiriza mu bwavu bwo omukazi oyo asaana kuweebwa kaakati bw'obanga mukazi wo tewasobola nga wafuna ne muva ku Bati Valley ne mugenda ne mugula nga ye toyina ke wamuwa ng'ali mu makanisa g'abalala era bamutuuza mabega obwo busiru tububalira ku ggwe olimbwa totegeera ne gw'olina kati asaana akubbe mangu agende yeeyiye ebyekisiru by'obugingo bijje mu generation yaffe mu generation twagala nga bwe tuba twawukanye okwawukana kwaffe abaana baffe bakufunemu mami abe ng'alina ng'avuga dadi abeere nga tali bubi tebyagaana mwesisinkane kale olutalo lubeere ku kwetomera leka nkubuulire bugingo singa kibadde kisoboka ba ex baffe twali bateze abasajja abagagga ba ex baffe twali bateze abasajja abagezigezi n'alema kuleeta bizibu bye ng'alemereddwa kubikomyawo eno mu bufumbo bwange kuba buba bunnyumira naye oba ggwe baakutenda bugingo neebuuza Masaka wakulira sayidi wa mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne mannyabo mwasuze mutya yenze Kankaka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Telefina mbaagaliza weekend ennungi nga sinakola kintu kyonna kambazannyira akatambi kano ka Musumba Lozias Bugingo owa House of Prayer Ministries kenzijeeyo tukwogereko naye kambajjukize kano kabagezi bokka eno disclaimer akoolwaleero keetaagamu amagezi ag'ensuso n'atakategeereddeewo kati kaddiŋŋane ojja kukategeera kambazannyira akatambi tutandike eno ensoogiraba omukazi omwekwanira gwe omwekwanidde sitaani yantegulako famire omukazi baamutwala n'abaana baabatwala naye tekyavayo bulungi n'abaana ne babawa n'amannya amalala mpulira mbu babawa amannya amalala simanyi oba n'omusaayi baagukenenula n'obusomyo ne bateekamu obusomyo obulala n'omusaayi byonna bibaddewo mpise mu bintu nange ndabirawo nga bakukuta simanyi nti baali balina bwe beeyita era siri mu bulumi nti abaana babakyusa amannya kuba sirina nange bukakafu nti bange njogeddeko ekyo just kubanga oli bw'aba asobola okutegulawo kitegeeza asobola okubanga n'ekirala akikola sitaani yali abaze bulungi okunzijjako omukazi n'abaana n'abatwalira ddala nakati sina kye nali nzizizza sitaani yabala bulungi okunzijjako omukazi n'abaana. You deserve more than that. The mirror knows where you're at. Prophecies twisted and flat. You deserve more than that. You deserve more than that. Nabagambye disclaimer kanjiddemu akoolwaleero kabagezi bokka. Bugingo agambye eki? Sitaani yabala nnyo okumuggyako omukazi n'abaana. Ekigambo ekisembyeyo kiri ki? Kankibaddiremu. Nakati sitaani yabala bulungi okunzijjako omukazi n'abaana. Okay, sijja kubiwanvuya. Akayimba kowulidde emabega kagamba nti ogwanidde bingi n'okusinga ebyo by'oyitamu. Ogwanidde n'ekisingawo, ogwanidde ebintu bingi ebirala n'okusinga ebyo. Nkugambye kaabagezi bokka. Njagala mbuuze omuntu alaba vidiyo yange nga ntandika ekibuuzo kye tugenda okusinziirako odisikasinga ebigambo byonna bino throughout. Pastor Bugingo nkubuuza. Lwaki ofuba nnyo okutujjukiza? Lwaki buli lwe tuba twerabidde topiki ogikomyawo
lwaki toyisaawo kiseera kinene nnyo okutujjukiza nti ggwe n'abaana bo temukyali wamu? Ali ku vidiyo kankubuuza, kifumiitirizeemu. Lwaki buli tuba twerabidde ensonga za bugingo afuba okuzoogerako kikomewo mu mitima gyaffe nti takyalina baana, alina amaka ge yasuulawo, tebakyakwataganirako ddala, kati ku levo y'obusiru obukyasinze mu nsi muno olwaleero alina kyayingizaawo ekipya, n'abaana abeegaana nti tabeekakasa si babe, n'omukazi amulangidde obwenzi n'amuwa n'abalala abamwebakako, n'ayintroducinga n'ekipya nti n'abaana bagenda kukyusa amannya oba bali mu prosesi ebakyusa amannya. Alengerera ewala okeebuuliriddeko akantu ako kyenava nkugambye nti ey'olwaleero yakukwata mpola mpola. Mugyebaleko bannansi mwenna abafumiitiriza, mbeebaza nnyo okuwaayo obudde bwammwe kuba mukola eno bwe mwagala ensi ekulaakulane. Ebigambo bino kambikomyewo. Pasita Bugingo akikkaatiriza nti mukazi we alina omusumba omulala amwebakako. Ekyokubiri, ali mu kukikkaatiriza nti ye n'abaana be tebakolagana. Lwaki akireeta? Era bali wala, alina n'amaka. Actually ne mu mboozi yonna bw'ogigobera gy'ayogedde yajjukizza ne baasabira nti mbasabira mufune amaka naye mugende mulabe amaka ge nalekawo. Kitegeeza yagalekawo. Kambajjukize abaana be bali wala, aleetawo olutalo nti tali nabo, n'omukazi tebakkaanya, ye yawasa omukazi, amaka ye yaddukayo, tewali yamugobayo, abaana si be balina okumuzza, abaleeta mu kazannyo, abuleminga baana bato, alina omukazi atazaala baana. To show that eno gyali talinaayo baana. Ebigambo bye ŋŋenda okwogera mbijja mu ndowooza yange, naye bwe tuba tugabana endowooza ojja kunteerawo komenti. Kantandike n'ebigambo bino. Njagala nnyo okutegeeza bannansi nti ensi yaffe, abantu abali mu buyinza bw'okusalawo ennaku zino batulowoozaako nti tuli mpuuta. Ekyamazima batulaba nga mpuuta za kusiika mu kkalaayi, oba mbizzi eyeesiika nti yeevaako omuzigo ate okugikalanga. Buli lwe batulaba nga tutambula batulabira ddala nga tuli basiru. Ekibuuzo kye mbuuza mwenna mukirifulekitingeko, lwaki buli lwe mwerabira topiki ya Bugingo nti yayawukana n'abaana be, lwaki agikomyawo buli kaseera? Ekyokuddibwamu kiri mu puroguraamu eno. Njagala okubategeeza ansa ezisoboka zisobola kuba bbiri. Weefumiitirize mu bintu Bugingo by'ayagala ne diversion. Akatego k'okutukweka kaali mu kuzannyazannya nako. Njagala tukajjukire, tubuuze ekibuuzo. Ku Bugingo n'omukazi ani yadduka ewaka? Ani yava mu maka? Bugingo ne mukazi we yasooka baamala emyaka emeka mu bufumbo? Njagala mbabuuze, ani yajja omukazi mu kampani eyitibwa House of Prayer? Kubanga obulokole kampani z'abantu. Katonda ye abalokole bamutegeera, naye zino kampani nga House of Prayer bitongole. Kampani z'abantu ziri registered. Mu kitabo kya kampani ekyavaako omukazi okwekyanga ng'olutalo lujje, ani yajjamu abaana n'abafulumya mu kampani eya House of Prayer n'ayingizaamu abapya abayina ewa mafiya gye baava ne bayingira mu katabo k'abannannyini kampani. Omukazi kyakaayanira nti yakola nnyo ng'omukazi akaayana abaana be babazzeemu era babaddize ne shares mu kampani ya Bugingo mwe yagoba abaana be, bagambye tabeekakasa nti nabo babe. Olwo olutalo lulyoke lujje. Ekibuuzo ekisooke ekitandikirwako,
mukazi ye yadduka ewaka Bugingo ye yalekawo amaka naye yewaka obujulizi eyo ansa mutiikinge. Ekyokubiri omukazi ensonga gibaawa nti yali akandira bya bugagga mu kampuni bamugjamu si Bugingo ye yamugjamu n'ateekamu abaana ba mafiya oba n'ateekamu ba mafiya ba representative abaana be n'abaddusa ekibabu kye yeeyingizaamu abaana be n'abakweka. Bugingo oli musajja mugezi nnyo nayo amagezi amatono oyina mangi. Oyinza okwerowoozaako Bugingo nti abatonotono abatudde mu kyogobe kyekyo ekiyumba kyekyo ekifaanana eky'embizzi mwe musabira nti abatonotono abo b'owunza Uganda yonna olwo ogiwunzise. Nedda muleke mbabuulire Bugingo ali mu diversion. Omwoyo gwo yonna gye wagutunda Bugingo wamala okukimanya nti owedde wamala okumanya nti ke wava ku ddiini n'ogenda n'okwata ekkanisa n'ogiyingiza ew'abatemu n'ogibagabira bw'oti kati olina okuggyayo abaana. Y'ensonga lwaki otandise okuzannya ebizannyo mbu tolina baana obyejjamu abaana bo basefugaadinge ku kinene kye mupulaninga Bugingo okukola eggwanga. Ebyo nze mutabani muzzukulu wa kanka kaweekalisizo tobinkwatiramu. Bugingo kyonna kye mupulaningira eggwanga oyagala kukijjamu baana bo obeegaana. Nkuyozaayoza weebale kutunda mwoyo wa sitaani. Wagenda osinika amannyo ng'olowooza bagasinika kati bwe wamala okuyingirayo tokyakivaamu tokyasobola kukivaamu kati okijjamu omukazi n'abaana. Bugingo tojja kutusiruwaza. Ensi eno yonna kambabuulire mwe bannansi abali ku vidiyo ebyo abasajja babikola abafunyeemu kasente. Muwulira mu nsi yonna osanga omanyi bwe yabadde ayogera yaweeredde example ku pulezidenti wa Bufalansa Macron mbwe abakazi bazibu omwekwanira nakkuba n'oluyi. Bugingo toleeta diversion kuwolereza bwa mafiya. Kyonna kye mutegekera ensi mubitegekera mu bisenge naye tubimanyi. N'ekyo olina okwekakasa Bugingo beera mugumu. Teri alina kyayagaza baana bo. Abaana bo tebalina musango gwe bakoze ku bya bubbi na bya butemu bye mukoze ensi. Toba na kweraliikirira kwonna. Pawa bwe bava mu ngalo n'ekyuka tewali agenda kuyigganya baana bo. Never. Mu ndowooza yaabo b'obadde ovuma bwe bakwata pawa ng'ekyuse beera mugumu muzeeyi ansa zojja kuzeddiramu nga Bugingo singa baana bo. Toweegaana baana. Wamala okuyingira wa mafiya n'oyingirayo wagendayo totegedde. Kakati oli awo otulimbalimba nze abaana sikyakwatagana nabo kuggwe n'abaana bayina ani alina okutabaganya munne n'owulira akasajja akasiru. Nze sirabanga ku musiru nga Bugingo. Amagezi amatono oyina mangi Bugingo ebyo temujja kubitubuzaabuza. Leka nkubuulire bwe wali oyingiza ekkanisa yo mu bayaaye mu bafere mu batemu ng'okimanye essaawa yonna bajja kukumiza omusu n'abaana bo babatte ku lw'ekyo ky'otaddewo. Kakati oyagala obba distancinga oteekewo olutalo oluli artificial otulage nti gwe n'abaana bo temukwatagana gwe n'omukazi temukwatagana. Muzeeyi tokaayana. Bw'obanga wakola ensobi ng'ofunyeewako obugagga n'okegenda n'okagabula sitaani kati otidde nti gwe bajja kutta n'abaana babatte batwale eby'obugagga kati weevumya abaana tetukwatagana n'omukazi tetukwatagana. Nedda eyo gye wayingira Bugingo tebasonyiwa. Ate n'enkweza mmwe gw'omu ku bo bwe wamala okugenda muzitegekera abaana b'abalala kati gwe ababo beegaana si bange babo. Tolina musumba gw'ojja kugamba mbu yeebaka ku mukazi. Mulina abaana abali mu myaka ameka? Kyogamba Bugingo bw'ali ozaala abaana abo tewaliiko mu mukwano. Kikutwalidde emyaka emeka okutegeera nti omusumba omulala yeebaka ku mukazi wo? Towaayira. You started this. Kanzireyo ku mulamwa. Nabagambye kano kaabagezi bokka. Abasajja nga Bugingo batuula ewaabwe olw'okuba tebalina bye bakola ssente bafuna za bwereere ne batandika okubala ekibayisaawo. Kati bwe beeteeka mu kwagala okusikira Museveni mu power struggles beeraliikirira bwe baatuukayo nti bajja kukozesebwa bamale battibwe ku lw'ebyo bye batandisewo bye bayingira nabyo ewa sitaani bye batakyasobola kufulumya. Kakati bw'alaba abaana b'abalala nga babatta agamba owaaye kanjiye
engeri gyali omugezi yefuula Solomoni wa Bayibuli amagezi agano ayagala kujjayo ga Bayibuli nti kati kankikole nziruke mu maka n'amaka ngalekeyo omukazi nga mulekere nze mba nfuluma ngende mpasa omugumba tuleme kuzaala nze n'omufere wange tutuule tulye ssente abaana mbalekeyo era kati atuuse ku level y'okwegaana abaana asobole okuba protecting in the future ku bibi bye mumanyi bye mu planning okukola Uganda. Abaana b'abannammwe ndowooza kati ogamba bwe kiri abika obubi abaana bange abantu bajja kukimanya tebaabiriimu kituufu tebaabiriimu sikugamba nti baabirimu ensobi zo bugingo ojja kuzeddiramu enkwezo zikusasudde okyali ku nsi Mukama Katonda bw'atyo bw'ayoleka abalabe tabatta mangu akuleka n'owunnuuna n'otambula ku nsi n'ofuuka ekyokulabirako n'ogwanga olaba kakati toleekaana muzeeyi guma bakutwale wayingirayo olaba abaana baleke Bobi Wine wamuvuma n'omutenda obusiru buli n'ofuula ka platform ko akaba muzeeyi olina okukwata akatabo bugingo nyina ansa bbiri ku ebyo byeyogera ku bino byeŋŋamba ne that is if byewayogedde tugenda biteeka mu perception nti singa bibadde bituufu wali kutte ekitabo na peni n'ogenda emagere n'oyiga bwe baddukanya obufumbo omuntu gwe wali omuvuma nakukwatira blackboard n'olubaawo n'ojja n'obusa n'osiiga olubaawo n'amalagala n'awandiika Masaka okimanyi oli munnamasaka twatwalanga akakutiya mu bana basome n'otwala akakutiya n'otwala obusa bw'ente ebisiiriiza oba amanda ga leediyo genda ewa Bobi Wine akuyigiriza obufumbo bw'oba by'oyogera onoonyamu lesoni za bufumbo naye eyo sinnatuukayo toyina gw'ogenda kusiruwaza bugingo mu by'oyogera muwulire njagala okubabuuza bugingo gwe wawasa atazaala kyogamba mu kyaki n'okubwenza abasumba bwe muliko gwe neyiga nabakoleramu mbamanyi bulungi muli baffe mwali bayaaye nali mbakolera mbamanyi gwe neyiga muli bayaaye kyogamba pasita bugingo yagala kuŋŋamba ndi ku bakazi bonna be wali abo wali olondamu abasumba bemulondamu nga balina ekiyumba kyammwe walondamu atazaala bwe wali oyogera nga muli n'omukazi mwemola ku TV wagamba ebizibu bye wali obimanyi nga tonnaba kumuwasa n'omwana bwe yali akola mu kasino bwe yajjangamu embuto otera okubyogera yajjangamu embuto kyova olaba lwe yakuulamu lwamuleetera ekizibu obutazaala ayinza n'okuba azaala nga mubikweka bukwezi ayinza n'okuba nga n'okuzaala azaala ng'abaana mulina gye mubakweka omanyi mmwe tetukyabeesiga n'oleeta emboozi katugambe tazaala abazaala bakubulawo mu kyaki mwe mulyanga abalya mu buloira zammwe kino ekintu bugingo wakikola okimanyi ekibalo kyo kigazi naye ffe abagezigezi tokitukwatiramu mu bibuuzo byenkubuuza wali ovuma omukazi ekikulukuto oyagala kugamba nti omusumba munno yanyumirwa ow'ekikulukuto gwe kennyini weekubajje ndowooza obwomu bukutta gye walaga ng'osubirayo amasanyu gaweddeyo watwala mukalo gwo kugenda kweyagala kati ndowooza buweddeyo omiisinga abaana abasajja tubaawo ate nkulabyemu kaako obuntu k'abaana abasajja weetutyo osobola okwetwala ng'olowooza oli wa kitalo kubanga gwe tewawasa wanyaga kati omwoyo gw'abaana wagenda n'atazaala gukulumye okomyewo tubuza oza nze tebinnuma teyogerako byaki ebitakuluma kasooke nkutwale mu sayikoloje w'ebyobufuzi kaakati bwe wagenda ewa Lucifer nsaba okukutegeeza tofuba kutujjukiza by'abaana nti tebabiriimu kyenjagala okukakasa bugingo mu nteekateeka z'okukyusa obukulembeze temuliimu kuvunaana muntu yenna talina kye yakola njagala okukujjukiza abantu abavunaana Amiini bye yakola newankubadde abaliwo be babimuwaayira ebisinga abaana ba Amiini weebali so tolowooza nti ebintu bye mukoze olw'okuba nti mwe mutemudde abaana b'abannammwe ne mu generation mu nfuga empya abantu banaakola byebimu bugingo nkukakasa obuyinza bwe bunaakyuka abagenda okukyusa obuyinza n'obutereeza
tebalowooza nga butemu bwammwe bwe muliko engeri gye museemu abaana b'abannammwe ate bo tebagenda kukola kyekimu kubafaanana nti obuyinza bwe bunaakyuka bagenda kutugumbula abantu abataakola kintu kyonna beera mugumu muzeeyi abaana bo bali seefu teweetaaga bawolereza na kubayisa mu ngero kulaga nti tobaagala kulaga nti si babo kubakyusa mannya nedda enkyukakyuka y'abategeevu kati abaagala okujja mu buyinza eyawukanako ku bakadde be mubadde mukolera abakadde be mukolera be bakkiririza mu malisi be bakkiririza mu butemu enkulembera eya generation eddako saawa eno gwe Bugingo kankubuli ne Muhoozi gw'okolera tewamutegeera Muhoozi ye kennyini tasobola kwerijja mu kutta bantu takisobola eno ensi yafuuka gulobo tokyalina muntu gw'osobola kutta nawo ottaba kutta ennaku zino kankubulire bwana Bugingo kino kankikubuulira okitegeere ne Muhoozi yennyini gw'okolera tasobola kutta baana b'abalala takisobola ezo lanka ne bw'aba ayina nga ye field marshal apama asinziira mu helikopita nga ye bw'ayeetaaga okupamaaliza sooka kulinnya helikopita n'awandagaza ebyo tebikyaliyo mu nsi tekisoboka Muhoozi ne bw'ayagala okutta akimanyi bulungi n'ababa abaana weebali akirungi ayina n'aba ayina mu magye ne baganda b'abalala abeekwese samwe gye beekwese abali mu magye abamanyi bulungi nti ensi ebamanyi ensi eno bw'oyagala okutta abaana b'abanno naawe ababo babamanyi ate ensi engeri gye yafuuka gulobo Muhoozi akimanyi bulungi ku lukalu lwa Ssemazinga Earth ono kwe tuli obwetolovu bw'ensi eno tewali watali Munnayuganda mu buli nsi gy'olowooza nti ogenzeemu tewali Munnayuganda gyebali kati oyinza okulowooza nti osse ab'e Masaka oba osse ab'e Busoga oba osse ab'e Kaperabyongo ababo bakwese nnyo obakwese mu Antarctica n'ababo mu Antarctica gy'obakwese ne wabaayo abakolako revenge so teweeraliikirira tewali alina pulaani etta muntu generation ekyusa obuyinza kati ey'abaana b'ababbi n'abaana b'abategeevu ya lutalo lwa birowoozo bw'oba tokimanyi kati naawe mwayita weegeziwaze olowooze mbu bw'oneegaana abaana nti abaana si bange babakyusa n'amannya olwo ffe naffe tukigendereko zikusanze omusajja obwo bufujeemu ku ssente bulowooza bw'abaavu tuli basiru oba mutegedde kye nabagambye ettaka olwaleero kabagezi muwulire ebigambo bya Bugingo bibadde bigamba bwe biti sitaani yankutulako famire Bugingo sitaani yakusangawa oba tokimanyi Bugingo gwe sitaani kennyini sitaani yakwambala akoleramu ggwe mu mubiri gwo mwali kyova olaba oli mutemu tuwulira nti bano simanyi abakukuuma watubuzaabuza era ofuba okutujjukiza mumanyiiko masasi Bugingo kizibu ki kyolina mu nsi ekisinga amasasi bino ebigambo abantu babikwogeddeko naffe tubiwulire eyo kankubuuze teri kintu kisinga bubi nga kintu kitesitinga bulamu bwo ekyokubiri teri kintu kitesitinga bulamu bwo nga kitesitinga generation yo ebintu ebimu ku bikyasinza okubeera ebibi totuwaanira mbu olina ebizibu ebintu ebimu ku bikyasinza okubeera ebibi ndi musajja munno Bugingo kati kankuwabule kufa na kintu kitesitinga baana bo kubanga kiba kitesitinga olulo olwo continuity eyo n'ebiseera by'omu maaso kati ku busiru bw'oliko Bugingo ate gwe okulembedde okwegaana abaana bo omusajja akyasinza obusiru mu nsi ye musajja addira omukazi gwe yeebakanga naye n'amuvumirira mu lujjudde mu bifo ebitaano ebisooka mu basajja abali mu myaka gya Bugingo abakyasinza obusiru tasukka 2 bisooka kubanga eriffe the brotherhood fe abasajja tukimanyi bulungi omusajja akyasinza obusiru ye musajja akwata omuzindaalo n'avuma mu lujjudde n'okulangira omukazi gwe yazaalamu ne bw'oba gw'olina matabuta muzungu mu kyotala tokikolanga musajja gwe kufaanana busiru bwa Bugingo
kuddira mukazi nga wamuzaalamu mu kiseera nga bwe mwali musanyukanga omuzaalamu wasinikanga amannyo nga tewamuvumanga. Lwaki tewamuvumiranga eyo? Mu biseera bwe bamufuniranga empala okyagisibya kyayi, lwaki tewamuvuma? Sikugamba Bugingo n'abafaanana entekeerayo nti amaka temubeeramu bintu binyiiza muntu byasobola kwogerako. Omusajja bw'aba ayogera agenda mu basajja banne, so si ku katuuti ka ddiini omuli abaana abato, omuli abakazi abaali mu bufumba abakutagetinga obawase, omuli obuwala obutalina common sense nga bazze kutuulawo kukunamira n'oyazaamiriza mukazi wo. Ku katuuti akaalibadde akatukuvu newankubadde akako kajjudde musaayi, akaalibadde akatukuvu si kwe waalisinzidde okuvuma omukazi eyakuzaalamu abaana be weegaana oba eyakuzaalira abaana be weegaana. Ekyokubiri, okumanya Bugingo mu basajja abasiru ab'emyaka gyo tosukka bifo bibiri bisooka. Kya busiru nnyo. Ekisembayo kya bugwagwa obw'ekika ekya waggulu. Omusajja ogamba nti yali mu maka emyaka 2, abaana bonna yakakitegeera nti nno si babe. Oyo y'omu ku basajja wabikazi era aba yeesonyiwa nnyo, oba naye aba akimanyi tazaala n'akireka kibe n'akikuuma nga kyamake, oba aba musiru nnyo. Naye bwe nteebereza ebibiri oli mu kwejjusa ng'ogamba nti abaana kirabika si babo. Mu busiru bwa guleedi y'abasajja abali mu myaka, Bugingo mu bifo ebibiri ebisooka kubali ku top, mu batoopu boosi mu busiru gw'osinga. Ekisooka gwe musajja ayanika ebizibu bya mukazi wo. Ffenna abantu abalina abakazi n'abalina abaana abawala tukimanyi bulungi balina emyezi gyabwe. Gwe wajja n'oyogera mu lujjudde nti owuwo amala mwaka si mwezi, era n'owanika amannya omutali n'ogamba mbu yakumalako emirembe, n'owulira ekisajja ne wabula akasala oluyi. Nze nakutunuuliranga najjanga n'emirundi ku kyaki ya Bugingo emirundi ebiri, mbatunuuliranga ndi awo n'abakadde b'ekkanisa abasala endongo. Muzeeyi Deo bambi nga mulaba ali awo waggulu, anti muzeeyi akaddi alowooza awenjeza Mukama, kumba awenjeza omufere. Musumba sitaani, oli sitaani yennyini tosobola kudda katuuti. Ffenna bakyala baffe balina emyezi gyabwe, abaana baffe abawala tubaketta n'obbaketta n'obuuza nnyina amuzaala kyowaayo omwana wange ali atya. Abasajja erevo ne bw'aba mwana wo tosobola kukiyisa mu kamwa okuggyako akaka akaavunda Bugingo. Tosobola. Ffe abasajja ewaka okettera mu mukazi n'obuuza omwana ng'omuwala ng'akafuba keereeze, embeera zazze. Tosobola yadde mwana wo kukimwogerako nti owaaye n'omuyita mwana wange n'okikubawo n'omugamba omwezi gwatuuse. Tosobola. Naye oba ggwe baakutenda. Bugingo neebuuza, Masaka wakulira sayidi wa? Kubanga Masaka ebitundu ebisinga byalimu emmere ereeta amagezi, byalimu abasajja abakuba emigga abaana okufuna empisa, byalimu ebigo n'amasomero gali ge tuyita seed schools, gali amasomero agayigirizanga empisa nga bakuba n'asembule singa gwe wakulirawo Masaka ewatuufu. Kati obwo obusiru bwa mirundi ebiri, okuswaza mukazi wo n'okugamba nti abaana si babo. Kankubuuze, Bugingo agambye mbu omukazi omwekwanira, omukazi baamutwala n'abaana ne babatwala, kye baali babala tekyavaayo bulungi. Abaana baabawa n'amannya abalala naye tebayinza bakyusa musaayi na busomyo. Leka nkubuulire Bugingo kye bakola omusajja omusiru. Omusajja omusiru eyeerabidde nti nno ekika kyo baba baana bo. Leka nkubuulire Bugingo ne bwe wasa malayika nga mulungi, ekintu ky'otasobola kwerabira baba baana. Kati kankubuuze ggwe n'omutwe gwo, oba ne banno bwe muyina entegeera efaanagana, baana bo Bugingo be balina okuyita bakukkaanyise oba ggwe olina okukkaanyisa abaana?
n'olaba embwa bwe basajja olimbwa alesirabaga abantu bemuyita abagezi mu Uganda ne basiru babbaluwa muwulire abaana oleeta baaki mu kino teri muntu asinga kunkwasa busungu mukimanyi bulungi ne bwe gaba maka nze wange ffenna tulina ebizibu omuntu yenna ayagala okunfunako obuzibu tubeere nga tulina kye tuyombako oyogere erinnya mwana emboozi eba ewedde ne bwe mba nze nakoze omusango ne bw'oba gwe ogukoze as a father Bugingo you need to be the first protector of your children against your own wife, against your sweetheart outside your marriage, against neighbors. Kankubuliyeko Bugingo ekintu ekyasinga okunyiza bwe nali nsoma ndowooza kijja kuyigiriza. Bwe nali nsoma Lwannunda mu bana basome Lwannunda primary school. Waliwo omwana baali bamuyita Akireewo. Akireewo twali tusamba akapiira n'akangoba n'angamba nja kukuba. Ne mmugamba nali mumpi bwe nti ne mmugamba nja kuloopa ewa taata wange. Nali nkimanyi taata wange ye muntu akyasinza amaanyi mu nsi era nga tewali amusobola. Era nga buli lwonkola ekintu ngamba nja kuloopa ewa ddadi. Akireewo yanziramu n'angamba nti leeta ne kitaawo mukube. Nakuba Akireewo oluyi nga ndi mumpi simutuuka nabuuka namutuuka. Kubanga nali nkimanyi nja kugamba ddadi nti Akireewo yakuvumye. Ddadi adde ku saidi yange. Nali mwana muto naye nga nkimanyi. Newankubadde taata yasinga ewaffe kitaffe mukambwe musajja mukambwe ennyo. Ye yali asinga obukambwe. Naye nga nkimanyi nja kumunnyonnyola nti ekyampeeseza saspe nga nkubya Akireewo empi yakujolonze. Kuba nali nkimanyi he is supposed to be a protector. Akireewo bwe yafulumya ekigambo bwe namugamba nti nja kuloopa ewa ddadi nange agenda oleete ne ddadi womba kube babiri namukubirawo. Buuza abantu be Lwannunda primary school. N'Akireewo ayinza okubeera ku vidiyo eno andaba. Namukubirawo oluyiga ali mumpi bw'ati. Naye n'owulira ekisassalala Bugingo. Your first role as a father is to protect your children against everyone including their mother. Bw'oba obadde tokimanyi. Omusajja okukuuma olulyo olwo olukuuma n'olukuuma against n'omukazi yennyini yabazaala. Abakazi yes baba bakyala baffe tubaagala n'obwagazi obusinga oluusi ne bwe tuwa abaana baffe naye omukwano gw'abaana gwanjawulamu ku gw'omukazi. Omukazi namusanga ku myaka gye namusangako naye alina abazadde bamufiirako. Kati abaana bange newankubadde ye maama waabwe sibamukikinazaako sibamuwaganyazaako naye ate mbakuuma okuva gy'ali singa mulaba ng'olulyo lwange ayagala ddusaanyaawo. Kati embwa Bugingo ekyo tokimanyi. Oli wano otuleekaanira abaana kati ewawaani alina okukuuma abaana ggwe kasajja ggwe. Naye abaana bo nga bagenda kubonaabona Bugingo singa kiba kituufu nga toli mu diversion za byabufuzi. Singa otugamba mu abaana okujjako that is why nze bwe nawuliriza ebigambo bino explanation zonna ziri ku nsi ezisobola okunnyinnyonnyola ekikwogeza ku baana buli kaseera lw'okwata nti abaana mwayawukana. Kino kye nafunye. Musa abaana b'abannammwe bangi kati gwe ababa oba protectinga ng'obabeera wala. Oli mu kwebuzaabuza mbu abaana bo temukwatagana. Kumbe bye mukoze ab'abannammwe olowooza ti gavumenti bw'erikyuka obubi bajja kituusa ku babo. Kyova olaba obeegaana. Nedda gavumenti ne bwekyuka kati ffe abantu abaagala okuggyako gavumenti eriko nga nze omu kubo alowooza nti erina okuvaako tetukkiririza mu kutta. Actually n'abo bennyini abali mu gavumenti abagibbyo gikenenula nze njagala bawangaale. Naawe kennyini nkwagaliza buwangaazi n'obusiru bwo olabe ku nsi ekyuse etegeera ng'abantu abategevu balina okuba. Obusiru namba 3 obwa Bugingo bwayolesezza nga bwakyasa. Tuli kubala nti mu mwaka gwa 2025 waliyo omusajja omukulu omusiru baali bamuyita Bugingo mu bifo ebisooka yali akwata kyakubiri. Nja kuweera ekyokulabirako. Akwata kisooka oba kyakubiri. Naye kisooka tokigwanidde. Mu Uganda nnyina omusiru gwe mmanyiimu okwata kyakubiri. Oli akyasinze ensi yonna emumanyi.
atera nnyo okuleekaana. Simubannyonnyole buli omu yeeteerewo owuwe. Ndabirawo nga bakukuta, simanyi nti baali balina bwe beeyita. Siri mu bulumi ti abaana baabakyusa. Bugingo, njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo ekirala pasita. Bwe wagenda n'owasa Makula, kati oyagala mukazi wa kuwandiikira ebbaluwa ng'alina gwakipepeya naye? Lwaki nguredinga mu Bugingo mu basiru abataano abasooka ng'ekyokubiri takisukka kudda wansi? Omusajja akyasinze omulala obusiru kwe kulowooza nti okyawaganye n'omukazi agenda kuba bubi. Abasajja abagezigezi aba generation yaffe Bugingo, bw'ozaala mu mukazi ne mwawukana, ofuba nnyo bw'oba oketta nga ggwe bw'oli mu kuketta biki byakola. Omulaba mu makyaki buli waatuula omulaba nga bwe wayogedde omulengera, wali olowooza bajja musembeza wejjusa kubanga ggwe yatuulanga mu maaso. Ffe abasajja abagezigezi ogenda n'olondoola kuba ffenna nze naawe tuketta. Otwawukana ani aketta? Abagezi n'omusiru baketta mu ngeri ya njawulo. Gw'oketta kuyomba na kwogera bya kisiru. Omusajja omukulu omugezi bw'ati bw'aketta omukazi gwe yayawukana naye, aketta alabe ali mu mbeera ki. Bw'aba ali bubi asobola n'okuyita mu mikwano naawa ku mukazi gwe yayawukana naye ka kapito. Bw'aba yamuzaalamu, kubanga tosobola kwawukanya mwana na muzadde. Fuba okulaba nga n'omukazi gwe yayawukana nayo tabeera mu mbeera mbi, kuba buli lwabeera obubi akomawo n'akutawaanya mu bufumbo bw'oliko. Nabagambye ka abagezi abasiru nga Bugingo mukamunnyonnyole. Bugingo, ebyo byovuma omukazi mbu baali bakukuta, talina kuwandiikira bbaluwa kupepeya na muntu yenna, olina kumwagaliza mirembe. Actually leka nkubuulire Bugingo, singa kibadde kisoboka ba ex baffe twali bateze abasajja abagagga, ba ex baffe twali bateze abasajja abagezigezi, n'alema kuleeta bizibu bye ng'alemereddwa kubikomyawo eno mu bufumbo bwange kuba buba bunnyumira. Ekyamunkyaya kyonna gaali magezi gange. Okwawukana n'omukazi Bugingo si kibi. Bw'oba walina bye walabayo ebyali ebibi, ddembe eryo. Ffenna abasajja tukkiriza nti ekitutta kulemera mu kitakola. Kati bw'oba wakivaamu gw'oyolesezza obusiru obulaga nti gwe wali emabega w'obusiru obwaleetera amaka go okumenyekamu. Naye ekirungi obusiru bwo wabwawula n'abaana bo. Kati gy'oli tolondoola mukazi. Abasajja abagezi tufuba okulaba ng'omukazi ex agaggawala, kubanga tojja mwawula n'abaana. Abaana boolowooza nti tebakyakwatagana naawe, bafuna ebigambo okuva ebukojja gye wabazaala, babateekamu ebigambo ku ssomero. Nabo bennyini beewulira bubi, balina depression. Nnyabwe yayawukana ne kitaabwe tebannategeera nsonga kizaawukanya, balinda kukula nabo ne babiyitamu. Abaana abo tubakumaakuma. Era abaana b'abagezi bafuuka bayaayeeyaaye, obuyaaye obw'ekito oba obukuluppya. Agende wa mami n'afuna ka pocket money, najja n'ewa daddy n'afuna ka pocket money. Okwo kwe kwawukana kwa generation ya AI. Bugingo, mu AI generation ebyekisiru by'Obugingo bijje mu generation yaffe. Mu generation twagala nga bwe tuba twawukanye, okwawukana kwaffe abaana baffe bakufunemu. Mami abenga alina ng'avuga, dadi abeere nga tali bubi, tebyagaana, mwesisinkane. Kale olutalo lubeere ku kwetomera nti mami bwe bayawukana ne dadi yasanze emmotoka ya dadi n'agikulubula. Obwo bwe bufumbo bwe twagala. N'olwekyo Bugingo n'amagezi g'amatono kankubuulire, walirondodde Teddy ne bw'aba alina akantu konna ke yeekolera, kubanga obbanga lye waliwo ekyokuna kyankankireete kati. Omusajja yenna aleka omukazi n'ayawukana n'omukazi, omukazi n'agenda n'abeera bubi, buba bwali busiru bwo. Lwaki tewayamba mukazi ono n'abaako kaafuna ebbanga lyali mu bufumbo? Ng'oggyeko omukwano mu bufumbo obwa generation yaffe. Ndi mu kunnyonnyola Bugingo, obufumbo obwa generation yaffe buli transactional oba tokimanyi. Omukazi aleeta obulungi bwe, abazadde bamwola. Omanyi naawe generation yeno okuza omukazi n'omusanga ng'osobola n'omwegomba okutuuka okumuwasa, naye n'abamwenkanya n'akukkiriza mu bwavu bwo, omukazi oyo asaana kuweebwa. Kaakati bw'obanga mukazi wo tewasobola nga wafuna
ne muva ku Bat Valley ne mugenda ne mugula nga ye toyina ke wamuwa ng'ali mu makanisa g'abalala era bamutuuza mabega obwo busiru tububalira ku ggwe olimbwa totegeera ne gw'olina kati asaana akubbe mangu agende yeeyiye kubanga ne history yo abakazi bano boolaba kyonna kye bawa abasajja kiri kimu era bakimanyi naye yeetunulamu nga yeeyambudde mu ndabirwamu n'agamba nze nali njawukanira wano eyali wano nali njawukanira wano eyasaavinga wano era kyova olaba abagezigezi apulaaninga mangu n'atema n'adduka mu kintu apulaaninga supiidi asobole okukiddukamu abakazi bonna baba babazi ne gw'olina kati mubalira nti ku busiru bw'oliko abalemango abaiko ke yeekolera gw'olaba gwe wasooka okukola naye mu bunaku nga n'empale tekutuuka bwe mwali mukubaani akalengedde ne pasita yigeebwayise ng'okyali munaku mukyali bafere ba ku sitwiti olaba wavaayo n'okwata ku buwumbi n'obeera mu kibuga era ensi n'ekulamira kakati osolooza z'oyagala nga weekaabya obuziga ne weetuuza kapalufiiti ne basondeeza obwereere mukazi olwaki tewamuwaako n'alemwa kutuula mabega n'olaba embaata bujinga agiyimba bugemba agiyimba n'olaba enswera n'olaba embaata olimbwa bujinga olimbwa omukazi gwe walina bw'omuddako n'omujerega nti laba abaamutwala bamutuuza mabega buba bwali busiru bwo okuddira omukazi oyo n'otamusuumusa yalibadde n'ekkanisa kuba ezo pulojekiti wali muyigiriza bwe baligyessalinga bizinensi y'ekkanisa n'akimanya n'atandikawo ekiwempe obulokole tubumanyi bw'atandikira mu biwempe kakati kakanda ayina multibiliyoni kyaki ensi yonna kati ejjudde multibiliyoni temples ne mukazi wo ali muyigiriza era n'abagoberezi n'aba nabo bw'oba empoweringa mentally a man in number 5 foolish bujingo pastor a man is supposed to empower his literate or illiterate wife to be a wife he wants her to be for the sake of not you for the sake of the future of your own clan your own generation your own blood buli musajja yenna bw'oba wassa omukazi ataasoma muyigirize ky'omanyi obusiru bwo kwe kulowooza nti omutendekera balala naye bw'omala omuzaalamu bano basireya temubayigiriza bw'omala okuzaalamu mukazi manya toli mwawula na baana baako ky'omuyigiriza bw'oba otunda biwempe muyigirize bizinesi we bagifunamu bw'oba otunda biki just in case nga bakutomedde obugulu just in case nga bakwatidde mulogi ne bakuba ejambaguta just in case nga bakoze eki omukazi oyo akontinuinga erigase ye mukimanyi bulungi life expectancy y'abasajja mu ggwanga n'ebizibu bye tulina tufa mangu tulekawo abakazi laba omukazi bw'omuleka nga tamanyi kuddukanya mirimu laba omukazi bw'omuleka n'emmaali ne bagimubbako laba omukazi bw'omuleka nga n'ebibanja bye wagula estate wazikweka tamanyi we balamuza poloti tamanyi we bayimirira mu bondi gula mmotoka tamanyi na ku akawunti bajjayo batya sente ku ATM takimanyi kakati bwe bamala mulumbe wano abeera akaaba ng'abamuwa kutuzi wano mami bwe bafulumya ekisumuluzo awo wennyini mulumbe we batandikira mami nze nsobola okuvuga eyo emmotoka ng'efuluma mami nze nsobola okuwerekerako ku bbanka eyo kaadi ng'efuluma mami tugende mu insurance omukazi muyigirize insurance tuma omukazi atwala abaana ku ssomero muyigirize bwe bayingiza abaana bwe banrolinga abaana amasomero amalungi muyigirize advantage muyigirize buli kamu k'omanyi bw'ayawukana n'omuta n'agenda weebale nti naawe olina gwe wakyusa obulamu bwe abalina abaasoma bw'oba ng'olina omukazi eyasoma akusinga mukkirize naawe akuyigirize generation yaffe n'endowooza yaffe yanjawulo omanye bwe obusajja obukuze mu myaka bulowooza omukazi bw'omuyigiriza buli kimu akujooga bw'ategeera enfuna ye akujooga buba busiru bwe omukazi bw'ategeera bbaawe n'akujooga enfuna yo oyo kyali kisassalala agende afulume mangu obufumbo abasajja mumanyi okukweka nze omukazi simubuulira mulimo gwenkola bwe bali kukubirayo akayondo oli mugamba ki okubeera seefu mu bufumbo omukazi omulekere omutwalo agukkirize muyigirize nti amagoba genfuna nfuna mutwalo akusabe ebiri omubuuze nti gwe wategedde nazijjeewa mubuulire amazima ofuna mmeka mubuulire ajja kukusaba ezijja mu nfunayo kubanga naye tazirina teri mukazi asaba ssente ng'alina
okujjako nga mukulu pya nga naye alina kye yanona. Teri mukazi akalesoni nno kano ka weekend nabagambye kabagezigezi. Kakati Bugingo okugamba mukazi wo nti n'abaamutwala tebamukulembeza kaba mujoge kuba bwali busiru bwo butamuyigiriza gwe kyolina. Bw'obanga oyina endiga zo z'osobola okugjamu ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi, omukazi singa omuyigiriza dda naye okukama mu kampuni zammwe ezo ng'amanyi naye bwe bagula Kanani eyiye. Kakati bw'ogamba nti nalina amakampuni gwe nannyini lupapula lwa bwino simanya walina simanya kakanani biki oba kakanani soda oventurinze mu bintu bamafiya bakutaddemu ssente akawunti zammwe ze bakozesa ababbi ba ssente okuterekako ssente ze babbye eno mu gavumenti kubanga bakimanyi bwe banaziterekako akawunti zaabwe gavumenti ejja zirondoola. Kati mwabasumba tubamanyi bulungi emirimu gye mukola mugikolera bana ababbi buli ze babba ez'enguzi ne baziteeka okwammwe kuba ebitongole byammwe tebiggyibwako musolo ne mugabana kirini mmane. Tubamanyi. Kati bw'obanga ekyo kye wali weewala n'omukazi waali kubanga abafere si basajja bokka n'omukazi waali muyigiriza naye n'abeerayo ka akawunti ababbi abakazi kubasobola okukwatagana naye ne bamuteekamu ne beekweka eyo ne mutubba bulungi. Bw'obanga tewamuyigiriza bubbi kubanga omubbi ayigiriza bubbi omusuubuzi ayigiriza busuubuzi. Kati mwe abasumba ababbi ne mukazi wo wali muyigiriza bufere kale yalivuddeyo n'ogamba kale omukazi namuyigiriza namutwala n'asoma namuzzaayo n'asoma namutwala. Omusajja ng'olina omukazi nga wamuwasa n'omuzaalamu wali omwegomba nnyo nga kituufu oyagala mutwala yakukkiriza nga yakoma mu senior 6 twalayo akadde omuyigirizeeyo ka koosi ne bwe kaba ka vocational ka mikono toola ku ssente zo kuba gwe wamulemesa okweyongerayo oba zaabula osanga embwa ng'erangira omukazi nakusanga wasoma ki gwe wasoma nnyo wafuna ki nakusanga wasoma ki ndaba naawe oli nasomawa yasomawa gwe mutwala asome yasomawa kale muyigirize bw'aba yakoma ku senior 6 mutwala asome obwa midwife azaalise bw'abanga atabula eddagala muyigirize bwe batabula eddagala kwata ekitone kya mukazi wo kyalina kati kyoyagala tugamba Bugingo emyaka gye wamala ne Teddy tewamanya kitole kyalina. Olaba noono omusiru sali bebekulu naye ayigiriza mukazi we nga bwe bali mu kategole y'entegeera yabwemu n'amuyigiriza at least okufumba keeki at least n'obufere bwe bwaliko n'ebyekisiru byatera okwogera ku TV at least y'omukazi yamuyigiriza nti owaayi omwana kamutwala asoma akapiira ate omukyala kamuyigirize keeki bwe bali nkuba amagulu kubanga eno jabba amanyiyo bakuba bwe bali nkuba amagulu at least omukazi anaalya keeke. Ebigambo bye wayogedde ng'obyogera nsaba okutegeeza Bugingo nti ekikuluma kusirika. Bano abantu b'ovuma b'ojerega abali emabega wa mukazi wo baakusinga okutegeera okusirika kw'omukazi kukuluma nnyo. Adimiti Bugingo sikweka yawasa bino ebintu tubimanyi. Omukazi bwe yasirika kikuluma ndowooza ozuukuka n'okaaba n'okukaaba. You do better keep quiet. Ekyamazima nkutegeezako Pastor Bugingo ku bintu bye weekoze ne bye wookoze ensi ng'akayimba ke natandise nako kagamba nti you deserve more than this. Awo si wogwanidde okuba ebimu ku byokoze ensi ogwanira mu kkomera ebirala by'okulumpanyiza ogwanira kulamulwa bubi era bino by'ogamba mbusimanya tujja birabira mu ggulu tojja kubaayo Bugingo okusinziira ku bintu by'okoze n'engeri gye tutegeeramu ekitabo ekitukuvu ebintu ebyo ebikuliko ku nkola y'emirimu gyo Bugingo bwe naakusanga mu ggulu nja ku petitioning nja kuwandiikira Katonda petition. I will petition God why you are there. Naye byonna bino byogamba mbu sitaani yakikola kagenderere okutwalako abaana bo era sitaani atandikira mu bakazi. Convincing language oyina nnyingi kubanga oludde nnyo mu speakinga line ezisobola okuyambako okufera naye bino ffe tojja kubitukwatiramu. Nkutegeezako Pastor Bugingo bino ebigambo byenkuweereza byakugumya beera mugumu teweegaana baana. Teriyo muntu alina kyagenda kutuusa ku muntu atalina kye yakola.
bugingo okutegeera mu ntegeera yaffe naye gye weeyingiza gye basobola oba ekweraliikiriza okutuuka okwegaana abaana bo. Ffe abantu abaagala enkyukakyuka tukimanyi bulungi nti abantu ababbi ensi si Banyankole, Kakundi oba tokimanyi Bugingo? Leka nkubulire Bugingo, gwe Omunyarwanda bw'obba ensi, Rwanda si ye beetubbye. Bugingo, Bayibuli yennyini egamba nti Kristo kasita yajja enjegere ezitusiba ku mawanga zaggwaawo. Tewakyaliwo Musuuli, tewakyaliwo mu Uganda temukyalimu nti nze ndi Musoga, tewali kapima Musoga. Tewakyaliwo nti nze ndi Muteeso, tewakyaliwo kapima Bateeso. Intermarriages, obusuubuzi n'ensi okukyuka n'obutegeevu tebukyasobola kwawula mawanga nti gano. Kati teriyo muntu mu Uganda okuggyako nga naye musiru wa bbaluwa asobola kugamba nti Abanyankole babi, asobola kugamba nti Abanyarwanda babi, asobola kugamba buno obw'okwejerega obutonotono abantu baboolebwa ku mpisa zaabwe nti bano bawandula, bano banyiza mu ngalo tebakiinaako buzibu, bano bw'agenda emmanju tatwala kikookooma, ne tuboola empisa entono ze balimu naye amawanga gaabwe gabasigalamu. Kati teweeraliikirira nti olw'okuba oli Munyarwanda, Rwanda talina kye yatukola mpaka lweribaako kye tukola, kubanga omuntu okukuuma ensi ye kikwakakatako. Naye abantu abadiiringibwa nabo ye ggwe ng'omuntu ne by'okoze. Generation eno yakyuka nti ediiringa na muntu na kiwakola bantu. Bw'oba obbye Bugingo nga weetaba n'abafere ne mutulugunya abaana b'abannammwe abaabalala ne bafiira mu buvuyo, bijja kuvunaanwako. Ne Bayibuli ekisoma nti tebaliyita ggwanga nti Abaganda ne Kabaka wammwe musimbe wano. Nedda, Bayibuli egamba ekitabo kyo eky'emisango gyo ku lunaku nga kijjiddwayo okivunaanibwa wekka, oba wali weeyita ki oba wali weeyita ki. Kaakati nsinzira ku vidiyo yange okutegeeza abantu mwenna, bw'oba okyalina mentalite nti Abanyankole be batubbye, Abakiga be batukoze bwe bati, nedda. Akakundi k'abantu abaava mu West, akakundi k'abantu abaava mu Abakiga, akakundi k'abantu abeerimbise mu Banyarwanda, so si bantu Aborigines, abantu abalina ensibuko zaabwe. Twawukanya mpisa ze tweyisaamu nti eriyo mu Uganda abali ebyenda by'enkoko, eriyo abali amagulu, eriyo abagenyinyala. Naye osobola ogenda mu supermarket kati saawa eno n'ogamba abantu nti amagulu g'enkoko mugaggyemu oba ebyenda by'enkoko mubiggyemu. Ensi we yatuuka Musumba Bugingo, ali embizzi n'atagirya banyumya, kubanga okutegeera kwa kiki ekituufu n'ekikyamu tukulekera Mukama Katonda, ate gwe tolina moral authority kutunnyonnyola Katonda. Ku busiru bw'oliko ne levo y'entegeera, nze Bugingo togibwako bujulizi mu kutegeera Katonda, nedda. Ebintu ebitono ng'amaka, the smallest administration unity, olaba otuuka okugiyuzaayuza bw'otyo, ate n'ogenda mu lujjudde n'obakozesa ng'ekyokulabirako ababo bennyini, ate n'oyogera n'abantu n'obagamba nti buli kimu basobola okiyigirako. Bw'obadde oyogera nakuwulidde ogamba mbw'omanyi buli kimu nkireetanga kyakuyiga. Kati ebyekisiru ebyo Bugingo, ffe abantu abalina bakazi baffe bakuyigireko ki? Era nze omukazi owange bw'agenda ewa Bugingo bw'akomawo ntandika okudawutinga entegeera ye. Kubanza sisobola kubeera musumba abuulira by'obuulira ng'abuulira ku maka, n'embeera n'omukazi n'agamba agenda mu conference ya bufumbo ng'agenda wa Bugingo, n'agaaka tugenda house of prayer, tugenze mu conference ya bufumbo, ng'oyo naye mukazi. Ekyo ekikazi nfulumya kifulumye ngoba kigobe. Omanyi kankubuulire Bugingo, nga nawe bwe yakiraba newankubadde oli mugatte mu mpeta gy'omanyi obulungi etakugattulula. Gwe ne Kiganda mufaanagana, mwayawukana nga mulina bimwekwasa. Oli nti mukazi we owa Chapati yamumubbako, yamukwata nga owa Chapati amwebaseeko w'ekikomando. Oli y'ensonga gye yeewa n'agamba afulumye Uganda agenze Zimbabwe. Tetulina buzibu kubanga okuwasa mu nsi endala kya bulijjo era tukinaako buzibu. Naye ate okunoonya ng'ekyokwekwasa nga buli maka agaawukanye example mugiweera ku bakazi olw'okuba mmwe mulina emizindaalo, kyekyo ekisiru ekisembayo. Olw'okuba olina leediyo, gwe n'osinziira ku leediyo weewolereze okiteekewo nti omukazi ye yalina obuzibu, tetugaana. Naye obuzibu obw'omukazi obw'okubaawo businziira ku bunafu bwo.
nga tonnaba kunenya mulala bujingo naddala omukazi owuwo osookanga n'okkiriza ensobi ezizo naye kasajja gwe n'obusiru bwo n'ensobi ezizo tozimanyi. Kakati omwana owuwo avunaanibwa wa mu kkuza kwe. Bw'oba wagunjula mugunju otegeeza abantu ffe Abaganda tuyina enkola newankubadde gwe toli. Abaganda tuyina enkola kankusomeseze mu Buganda kyotali nkimanyi newammwe gye wava gye mwava waliyo enkola. Omuganda alina enkola nti omwana bw'akulema otegeeza ab'ekyalo nti bannaayo omwana ansusseeko annemeredde si kyamusobola byonna bigambo bya Luganda. Naye osooka kunnyonnyola bataka onnyonnyola abatuuze yakulemerawa. Era bwe muba mu lukiiko lw'omwana nnemye abantu ku kyalo tebakunenya bonna bakitegeera nti omwana oyo ne kitaawe yatugamba yamulema, omwana oyo ne nnyina yatugamba yamulema, society ekyekwatiremu. Naye osooka kunnyonnyola yatandika ddi. Era bw'oba oyogera n'abategeevu mu nnono yaffe ey'Abaganda basooka kubuuza mukulu munnaffe byatandika ddi. Omwana simanyi omukuba oba omwana omulangira ewaka alya asula atya emirima mutuma mutya olowooza ki ekyamuviirako. Ekika kye wawasa waliyo omuguwa eddalu, waliyo akazoole, eriyo omuteego, balina kye baasobya, waliwo omutango gwe balina okusasula. Omuganda ebyo byonna abibuuza n'anoonya mu nsibuko mu ngeri y'ekinnansi, n'anoonya ekinnansi sitegeeza bulogo ntegeeza ebika, n'anoonya mu kika eriyo jjajja eyeeyisanga oyo ne batandika okunoonya ansa banoonye ekintu bwe bakitereeza. Naye ku busiru bwa bujingo bw'oliko tokitegeera nti gwe kennyini. Abaana bwe bakulema situgaana basobola okukulema naye osookanga kukkiriza nsobi yo nti wasooka n'osobya weewaava ensibuko abantu bakuyambe. Muzeeyo ntegedde amagezi ne mu bukulu gasobola okujja. Sitaani yeebazibwe newankubadde oli muweereza wa sitaani gwe tetukutegeezaako Mukama. Sitaani naye ndowooza oluusa engeri nti sitaani nga bwe wamuyise nti yeerabira oba alina akatuli ku mutwe. Sitaani talina kifaananyi bujingo. Sitaani ayambala bantu nga bwe yakwambaledde ekkanisa n'agiteekinga over. Kati abantu abali eno ate abatudde abakuwuliriza be balina okusabisa ggwe. Olina kusooka na mu kasonge ka kwetonda. Ebigambo bino bannansi tubibabuulira ekisooka okubabuusa nti bwe mulabanga obusajja buno obubbi ensi obukuluppya nga bulina ebintu bye mwogera temutwala bigambo just mubirekaawo mubijjemu ekyamakulu ate mubikozese okubuulira abammwe nti ensi ne generation gye tuddako yeetaaga kubeera nga ya njawulo, yeetaaga kuba nga ya mazima, yeetaaga kuba nga njerufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye njagala okubategeeza nti kya mazima ebizibu mu maka bibaawo naye bivunaanibwa kyenkanyi erimu ababiri ababeera ku maka. Ekisembayo kano kaffe k'abasajja ate k'abasajja bagezi bokka si ba bujingo style. Buli mistake eri mu maka gw'oba ogikoze. Omusajja nga gwe nannyini maka omwana bwabba gw'oba okikoze, omukazi bw'avuma neighbor gw'oba okikoze, ennyumba bwe batagisasula gw'oba okikoze. N'olwekyo nga tonnagenda kangavvula muntu yenna sooka weekangavvule gwe nga ggwe. Ekinaasemberayo ddala last but not least, I'll keep this for the next show. Katonda bw'aliba mpadde obulamu. Buli musajja nkusabira era nga nkusaba ofune obusobozi nga osooke kuba investor ng'oteeka mu mukazi wo. Sooka obeere investor wa mukazi wo mukyusiza obulamu. Bw'oba omuzaddemu ne bw'ali kubba ne bizinensi egwa n'ekizimbe kigwa tozimba mutima muleke agende. Bajja zirya ziggwewo tozimba mutima ne bw'agenda n'afumbirwa ku neighbor ezo eba yali actually wali ze bayita bad date ng'olina omuntu gwewawola naye ng'okimanyi mutuufu wali wakamuwola sente zo n'afa. Eyo bad date wakikkiriza nti gwe wali obanja yafa. Kyovola abasiru bagenda mbiko okuwamba ebintu by'abantu. Ekirala osobola okuwa omuntu ssente n'okizuula luvannyuma nti gwe wawola yakunyaga. Abasajja abagezigezi era ababazi waliwo olwokkiriza n'ogamba nti wabula gundi mpanise wanziba. Ntumiddeko ku maama Faaza omukazi akyasinze okunjagala mu nsi eno asinga nnyabo mu basinga okunjagala addirira weewange
bw'ova ku mmanga nzaala oddako mukazi we wange awaladdawo maama Faaza. Ate abo bali kubanga kibakakatako okunjagala, maama Faaza yakulembera. Nkutumiddeko nnyabo omukyala Rose Margaret ow'e Boston. Oli otya? Omukwano ngusiima ne bye nakusobya mbimanyi, nja kubikolako. Tokuba maama tokuba maama, ensobi zange zonna nzimanyi bulungi era neekubiriza nzirowoozaako. Mbasiibudde, mweraba. Black. You twisted truth till it cracked. You deserve more than that. You deserve more